Yes, omulabi waffe omulungi eno program yo enganzi ate ene Musawo Barbara nganze hostinga Mr. Joshua Ocho Otie. Yes, nsuubira ng'ogedde bulungi. Eno ye program gye tasobola kusuwa, program y'obeera mulamu. Nsuubira oyagala okubeera omulamu. Buli muntu yenna omulamu ayagala okweyongera okubeera omulamu. Nina kyenjagala okubuulirako nti tugenda kubeera nga tukwasaganya organize zonna. So olwaleero tukyazizza psychiatrist. Muyite omuntu akola ku ndwadde ez'obwongo, osobola okitwala bw'otyo gw'atulaba ng'otegeera Oluganda. Era olunaku lwaleero mbadde nsaba omwaniriza ababuuzeeko, then tugende mu maaso ne program yaffe. Weewaawo. Nyabo niyanzanyo niyanzeege omukisa gw'ompale leero. Bassebo ne bannyabo kansabe okubaanirizaako n'okubabuuzaako mu kanfu Yesu Kristo. Mwebale okubeerayo nga mutuwuliriza. Amen. So, Mr. Joshua is a psychiatrist. Muntu akola kuba bya obwongo era ayina eddwaliro lyakoleramu baliyita Jopa Clinic. Clinicals. Consult. Okay, clinical consultant. Kola bingi. Okay, bingi nga woowulidde, so weetegeke okuba ng'ate tumufunamu nga womanyi bulijjo mu byobulamu tusenvula, wuliriza bulungi. Oyinza okuyambako omwana wa neighbor, oyinza okuyambako omuntu yenna akuli okumpi ng'oyise mweno presentation oba program yaffe eya beera mulamu. Naye nga tetunnaba kweyongerayo, tugenda saba omutonzi atulungamye nti atuwuliriza actually kino kibeere nga bwe bwetaavu bwe. Kale katwebaza kitaffe nate tukwebaza kubanga oyogera naffe bulijjo. Tukwebaza olwa TV yaffe enenganzi through EBN. Tukwebaza olw'obusobozi obwotuleetanga ne tuba nga ate tuyigiriza abantu bo butya bwetusobola okuba abalamu. Mukulu Joshua tumusabira omukisa. Abatuwuliriza tubasabira okuwuliriza okulungi ate n'okufunamu. Singa obukulu mu bino byonna leka tubeere ready for your soon return. Okuyita mu eddungi erya Mukama waffe Yesu. Amiina. Amen. Mukulu Joshua atuwuliriza Yesu ng'agamba bannaye tugenda kuyiga ku ki? Agamba oba tugenda yiga ku ki eby'omutwe nga biba bingi. Kituufu. Bingi nnyo, right? Nyabo. Tumenyereyoko endwadde ezikwata ab'omutwe. Nga bwe tulina emisujja n'ebisenyiga ne sukaali naffe tulina ezaffe eno. Nyingi nnyo singenda kuzimalayo naye ng'ezimu waliyo gye bayita epilepsy mu Luganda gye bayita ensimbu. Oba twogereku eyo? Ndowooza twogereku eyo tugigguse abantu bagitegeere kubanga mweri mu nsi eno Uganda ne walala wonna. So kyebayise epilepsy mu Luzungu kiina amanya mangi. Osobola okiyita seizures, osobola okiyita kyekirala convulsions, osobola okiyita kyonna, naye mu Luganda tumanye nti tulina erinnya kye bayita ensimbu. Wali olabyeko ku muntu ow'ensimbu? Oyina g'omanyi nga wansimbu. Eno program yegenda okutuusaako ekintu ky'osobola okumugamba ky'asobola okukola n'asobola ate okubeera nga yeddaabiriza. Nsuubire tugenda kifuna Mukulu Joshua. Kale, yes, kati tutandikire wa ensimbu kye ki? Kakati n'ensimbu eno kigambo kinene era kitiisa. Era munnange. Era ensimbu kye ki? Katonda yakola omuntu obwongo bwe nga bulina obutoffaali ze bayita cells. Okay. Naye ebiseera bituuka obutoffaali obumu ne bulwala. Omugaso gw'obutoffaali bw'obwongo bulina amasannyalaze ge bufulumya ne gakola emirimu mu mubiri. Kakati obutoffaali buno obulwadde bufulumya amasannyalaze agatali malungi. Kati ndinga kutegeera. Kiringa okuba nti nno amasannyalaze galina okuba nga oteekako switi ebyaka. Naye ate n'oteekako switi ne gatandika gamyansamyansa. Yes, exactly kyekyo. Omulabi waffe otegeera gye tulaga nti ensimbu kwe kubeera nti nno amasannyalaze gajja mu currents ez'enjawulo.
Yes. tezifaanagana. Ha. Kakati nno nnyabo batugambye tubadde buno obw'ensimbu bulumye ensi yonna. Mu Uganda muno abantu 100 bosanga 2 balina ensimbu. Percentage ye banene kubanga tuli bameka mu Uganda. Milioni ziri mwana. Kati milioni buli wa grouping abantu 10 kuliko 2 balina ensimbu. Naye okusinziira ku ffe abamu abakoledde wansi eno mu community percentage yeno ate esukkawo. Kituufu kisoboka. Olw'ensonga ekigambo nagambye ensimbu kitiisa. Buli bw'okigamba omuntu ajja kuwakana. Sirina. Really? Bangi nnyo bensanze ne ugamba nnyabo ssebo olina wadde obw'ensimbu n'awakana agamba sirina n'agenda mu ddwaliro eddala. Wabula bw'atambula bw'atyo n'atambula agenda okukomekereza nga kaweddemu nga akitegedde nti bya ddala kati nzirina. Nze nne waffe eri gye nakulira ekasawo mu kyalo eyo. Nasangako ku makya nga ngenda ku ssomero nga bakuba omukazi mbu musezi. Omukyalo ono yali ayambadde afupeti. Naye ddala musezi ki aserera mu ngoye. Abasezi tebaserera mu ngoye. Babeera bukunya ddala. Kakati nno tugenda kulaba mu maaso eyo obulwadde obw'ensimbu. Bambi abasezi abasinga si basezi. Tebalina bitambo. Bulwadde. Amasannyalaze gali gamyansa. Bano ne balowooza kimukutte. Nasoma n'omwana mu kibiina wansi eri mu primary. Omwana ono nga atula mu class. Tusoma science. What is an apiary? Beekeeping. Omwana ono n'asirika omundu gumu n'ayogera ebigambo ebitakwatagana. Gwe Saamu ffene wange omuzigudde mu ttaka. N'amala n'asirika n'adda mu kitabo n'awandiika. N'akakimanya ebiseera bino nti nayo nsimbu. Kati omuntu ali bw'atyo tusobola mugamba nti ogirina nakkiriza. Nsonga lwaki ngambye nti bangi okusinga batulowooza. Do we have a diagnostic procedure? Yes. Okay, what is it? Omulabi waffe njagala kumanya oba waliwo kye tukozesa okumanya nti no ddala omuntu alina ensimbu. Bwe mbeera nfunye omuntu nga alina obubonero obwebutyo n'obwenjawulo tulina ebyuma bitumusindikamu bakiyita EEG. EEG, that is? Electroencephalogram. Bamukuba ekifaananyi ne bamanya amasannyalaze gano tegatambula bulungi. Ate nga omwana wattu si kya bbeeyi. Sente ntono ate muliro gonna gakirina. Mulago, nakasero, butabika olina bakirina. So kyekikonfaminga nti oli mulwadde. Okay. So like ababa balabye frequencies. Yes. Nga sinungi. Nga sinungi ng'entambula yaazo erina obuzibu. Kale tewaliwo obulwadde bulala bwekuusa kwekyo. Ensonga lwaki twetaaga ekyuma ekyo okwawula bungi. N'omusujja gwennyini gusobola otabula meningitis n'ebirala. Bingi naye nga twetaaga okukonfaminga embeera. Yes. So tutegedde bulungi nnyo nti ensimbu kwe kubeera nga amasannyalaze gabuukabuukako oba nga gatambula mu waves oba currents ez'enjawulo ku muntu. So asobola okukola ekintu kyonna naye confirmation ogikola nga tokozeseza ekyuma kya EEG, right? Yes. So bw'obanga oyina mukwano gwo ng'alina ebintu ebitategeerekeka nga tonnakuba soka tumuyambe si kyekyo? Tumuyambye. Tumuyambe tusobole okulaba nti nate tumanye ekimulumira ddala kyeki. Yes, tugende mu maaso. So ng'oggyeko introduction y'ennungi gy'otuwadde. Ensimbu zino kiki ekizireeta? Kaakati ssebo ampuliriza n'ennyabo ekigambo kino ekyensimbu ekitawanyiza ensi yonna abamu nga tumanyi abalala tetumanyi bingi ebikireeta. Ekisooka kisobola okutambulira mu musaayi nga wasikira kisikiri. Genetical. Okay. Jajjaawo ensobola ki wemba nkujjanjaba nsooka n'enkubuuza mu famire yo waliyo eyagwa ku nsimbu alina obulwadde buno oba okwesika. In fact tukozesa ekyo obulwadde bw'okwesika kubanga bugamba ensimbu bangi bayinza kinene nnyo. Yes, mu matu gaffe ekibi.
waliwo ne bwe nagendeye okujjanjaba omuntu ebufumbanswa nasanga omulwadde ono bamuzimbira akayumba akaki ebweru w'ekibanja kubanga alina obulwadde obw'okwesika naye basiikira obusikire kakati gwe omuwala n'omukazi n'omuvubuka bagenda okufumbirwagana omusajja wogenda okukwasa mubuuzeeko ewammwe eyo mwina ku bulwadde obwo naye ng'abaana akugamba ng'olwakwagaza ki kuli asobola okugamba bama batuwuliriza osobola okyala mpozi n'omubefriendinga nogamba njagala gendako wammwe temukabuuzaako kajja baleetera obutamanya sikuma muliro wabula bwanagamba nti ye sigambe nti tumuwasa amuwase wabula obeere mwegendereza mu kumulabirira tugenda kulabirira mu maaso eno nga nutrition omulisa obulungi. Okay, so genetics is like a gun, but what pulls the trigger is nutrition. Is yes it? Nutrition n'ebirala Patuwuliriza ndowooza eyo pointi mugitegedde nti ate bino ebintu tusobola obyewalira ddala wadde mwe biri mu families zaffe nga omuntu ali ebintu ebimuzaamu amasannyalaze amatuufu. Kakati kankugambye nti emmere erimu omega 3 ne omega 6 yezimba brain cells ne zidda ku level entuufu. Ampuliza nzo kwewuunya mmere ki eyo? True. So tetuyita omega 3 okusinziira ku nze ndowooza kyemmanyi ebintu by'ensigo nuts zirina omega 3 era bw'otukyalirako gye tukolera osobola ofuna omega 3 ng'ava mu walnuts. Abasinga tebazimanyi ne chia seeds. Kati abantu ab'ensimbu ndowooza baba beetaaga ebintu nga oils ezo ne ziba nga zibalansinga amasannyalaze ago. So waliwo essuubi weriri nnyo ddala badde natidde dda nga ngamba tunaabyogera tutya naye mukama waffe yeebazibwe mwe babanga essuubi weriri. So koze ku binjogedde poor nutrition nga omwana akulidde ku mmere nzungu talidde ku mmere ya nsigo omega 3 omega 6 osobola okumujja mu byennyanja engege ngeeyo naye ng'emiri ensigo yesinga chia seed gye ziri ate ku ssente ntono omuzigo bw'oba gutunda bw'oba tosobodde kufuna mmere eyo ne supplement gye ziri mu pharmacies kuna eziri mu omega 3. Lwaki ogambye nti ebyensigo bye bisinga? Ebyensigo ebisinga olw'okubanga ebyennyanja bino bye bajjamu omuzigo guno ogwa omega 3 omega 6 babita salmon fish tetumanyi gye biva ne kati ensigo chia seeds bazirima Arua nina kasero weziri mpirivu nnyo. Ekyo nkyagadde nti okusinga okulya ebintu by'otamanyi gye bivudde kubanga ennaku zino nasomako akatabo nga kangamba fish is more poisonous than anything. Olaba ensonga ngeeyo bwekiba nga ekyennyanja kiri so poisonous omega 3 avaamu asobola atya okuba nga ataddaabiriza omutwe guno ndaba nga biyinza byona bwononya ate byongera bwongeza okutabula. So atuwuliriza oba nga osobola okwekwata ebintu by'ensigo ezo entungo zirimu mweguli omuzigo gwo omega 6 tetumwogeddeeko. Omega 6 naye era ava mu cereals. So abantu bonna baba balina okwettanira ebintu by'ensigo. Waliwo ekintu kye nalaba ku nsigo ensigo ziri live aba banakitegeera bw'oteeka entungo mu sepiki n'oteekako omuliro zitandika obuukawo zikola amasannyalaze. So wongambye nti ate biyambako ku bantu b'ensimbu oba okwesika ndaba nga waliwo connection ey'amaanyi ekitabeerawo bw'oba okoze bino ebintu ebirala ng'emiceere tekibeerawo naye ebintu ebyo nga oba ensigo ezirimu butto omulungi zirina obulamu era olaba nga zibuukira ddala mu bbanga which shows that there is electricity in them. Ndaba enkwatagana. Tugende mu maaso. Kakati ensonga esooka genetical. Osobola okuba nga okirina mu family naye tulabye nti osobola okirwanyisa mu byokulya. Exactly. Ensonga endala bassebo ne banyaba abatulaba ye childhood injuries. Buno bwe bubenje obubeerawo ng'omwana azaalibwa naddala. So twakalaba genetics nti kirunninga mu families ne tulaba endyembi nti esobola okireeta then obubenje obubeerawo mu delivery time. Omwana
n'agenda okuzaalibwa edda abakyala bano abazalisanga aba midwife nga balina agooma nga bayita tongo tebagala kukwemenya sindika atekayo ekyuma kiri nakwata omutwe gw'omwana n'asikayo kati ekyuma kino ekinyiga omutwe guno n'afuna brain damage oba omwana n'azaalibwa bano abaana abazaalibwa nga baludde mu lubuto omwana aluddemu aganya okuvaayo mama mufunda bagenda okumuzaala nga akooye ne bamunyiganyiga omwana oyo aba ne chances nyingi okukangatteko n'omwana azaalibwa nga alina low birth weight kitegeeza ozadde omwana nga katono kiremu around yawo so bamaama bali embuto mulye bulungi abaana bagejje mulabiire abaana mugende ku antenatal care nga basebo ne bannyabo abandaba kanjogere ekigambo kino kubanga ensi yonna singa mbuuza omukyala atudde awo alaba nti ogenda ddi okunywa eddagala ajja gamba myezi 3 myezi 6 abala nze ngenda ndi kumpi n'ekyo kyabulabe nnyo kubanga omwana akulira mu lubuto actually emyezi egisooka 3 wandibaddewo care naddala nervous system ekula buto the brain nebange developinga bulungi organs zino nga zidevelopinga bulungi so kino kankyogere nga nyoba n'okuyomba omukazi omukyala oteekateeka ofuna olubuto genda onywe eddagala kirabikanga ekitakola kati abakyala abamanya nti njagala kuza ku mwana genderawo onywe eddagala bakuwa eddagala eriteekateeka omwana folic acid azimba nervous system omwana azaalibwe ngeri fiiti simanyi oba waliyo ebyokulya ebirimu folic acid yes greens ekiragala alimu folic acid ate nga mungi so greens zokka ziba zimala nze njagala alye kubanga ate bwe namuwa ebingi biyinza okumutabula yemalira ku greens singa asobode okulya ku nsigo za ovacado ensigo ezo tuzikolamu kaawa tituzisa zirimu iron 3 zirimu folic zirimu ne vitamin B6 wow atuwuliriza nga oteekateeka kunywa olubuto olulina bakodde eddagala lyabwereere wetamire nnyo greens oyinza okuba nga tomanyi bambi butya bw'obifumba ne bikuwoomera naye oba osobola era okwenywereza kweno 3ABN n'olaba programs ez'enjawulo butya wasobola okufumba vegetables eziwooma ate ezirimu ebiriisa tugende mu maaso brain damage kino ntegeeza nga obwongo bwo bukosebwa okugeza ovuga boda tolina elementi okubya omutwe wansi ensonga ki waliwo ogulu saabagambi bassebo ne bannyabo buli muntu alina omutwe n'obwongo osobola okera ku makya ng'olina obulwadde obw'ensimbu obulwadde obwo si abantu bali special nti basimbu naawe gwandaba ali wano olina obulamu olina amaanyi oli mugezi enkeera buyinza okutya nga naawe ofunye obulwadde obw'ensimbu nga weesika ogweri n'osambagala kwegendereza brain damage boda mwambale elementi twegendereze obutakuba abaana mitwe abakuba eŋŋuumi n'okuba mu n'omutwe obwongo ne bwennya concussion ogera mulitira ensimbu owulira omuzadde ng'agamba omwana ngenda kuwutira ekyo ekitwe namubomulawo ku mutwe akabina bakubako omutwe tuguleke teberezaamu badde n'omwana nga mulamu naye ng'ate omukubye mu mutwe n'atandika kukola ebyo tasobola kinyumirwa so twegendereza abazadde n'abatuwuliriza abasomesa mbatumirako nnyo mu nsonga eyo yesu obanga olina okugunjula omwana ndooza akabina ke kandisinze waliwo connection yakabina n'obwongo akabina tukubakubako okwo neera sinyo kubanga onookuba ennyo ogenda kukosa ate obwongo psychologically yes so tulabye ensonga zikyali nnyingi genetics obuzaaliranwa then netulaba ku ndya nutrition netulaba ku kuzaalibwa enzaalibwa yes
actually wagambye abedda naye n'abakati bakyabikola vacuum yes omwana kaluddeyo baleta ne bakanuunamu yes ne bakanuunamu bwe kati era kazaalibwa bambi kalina ekintu ku mutwe we bati ekya round so twegendereza abazadde oba ab'embuto tusobole okubeera nga ate byonna tubikola bulungi yes. Abatuuliza katwogere ku brain infections abalina obulwadde obw'obwongo. Waliyo obuwuka obumu obuyita ku kituyita blood brain barrier. Katonda yakola obwongo bw'omuntu nga bulina akasengejja si buli kasasiro yenna si bulwadde buyingiramu obwongo. Yes, naye waliyo obuwuka obuyitamu nga akawuka ako akasirimu kenyini HIV. Kawuka ako ka virus katini nnyo kayingira mu bwongo ne kalya brain cell emu ku emu nezikyankalana. Bangamba nti tezidda nawo. Omuntu n'afuna obulwadde obw'ensimbu obw'endwadde endala naye nga zivudde ku bulwadde obulala. Meningitis. Okay, omusujja ku bwongo. Omusujja gwennyini obwongo ogugiddeko meningitis, infection zonna ez'obwongo bwe zituuka ku bwongo ziza okukyankalanya omuntu n'afuna obulwadde obw'ensimbu. So atuwuliriza omuntu nga mulwadde tutuula awo naye n'ogamba ndowooza ajja kuwona. Oluusi bwe gulinnya ne gugenda ku bwongo tekisobola omukosa n'afuna ekirwadde kino. Yes, tugende mu maaso. Kakati waliyo abanywa n'okugaaya ebiragalalagala. Oli ku njaga, oli ku kkoba, oli ku ono gwe baaganye gwe batongoza enkwacyo gye bagaaya ne bazimba amatama. Enkwacyo mayirungi. Bali bagaaya ne bazimba amatama. Oli ku heroin ebintu ebyo. Naye ate bwe njogera eddagala ebyo ebiragalalagala ebyo abamu bagamba ndi bulungi sinywa biragala naye ng'ewaka ewuwo oyina akakebe ka Pandextra. Pandextra is what? Panadol nofuwa bulijjo omuto gunuma nemirako nawe oba addicted. Yes. By the way, si kirungi kubeera nga tewepikapika ebintu ebyo nga tomaze kubeera nga ate omanyi ekikuluma kubanga gyokoma okunywa Panadol nga ate omusujja tomanyi level yaago onywa underdose most of the time so ne gubeeramu ng'era wenywesa naye nga tuyize bingi nze nsubira omulabi waffe omulungi otegedde kati ekitone nnyo ku nsimbi mbadde njagala okugamba nti eno program ebeerawo ku lulwo era tukwebaza Mr. Joshua okubeera nga weerekereza n'ojja mbadde njagala tuwumulemu katini nnyo tukomyewo tova ku eno 3ABN. Munsi etabuse bweti ebibuuzo bingi naye ate ekyewuunyisa nti ne mu byeddiini ensonga y'emu. Tunaakola tutya? Tunajjawo ebyokuddamu naye nzize n'ensonga ennungi kubanga Bayibuli yeyina ebyokuddamu eri buli kibuuzo kye twebuuza. Nnyinza ntya okusoma Bayibuli ne ngitegeera? Bayibuli kigambo kya Katonda. Ekyo omuntu kyekyo kye yeetaaga okusooka okutegeera ate kye yeetaaga okusembayo okutegeera bw'abanga anaategeera Bayibuli. Ddala Yesu Katonda. Bayibuli egambye ebintu byonna byakolebwa ye bye tulaba n'amaaso ne bye tutakola ki? Bye tutalaba. Kakati oyo tumuyite ki? Agwe abanziramu. Okusinza kyeki? God first, God last, God in everything. That's the simple definition of the word worship. Ebyo byonna n'ebirala bingi biddibwamu wano ku 3ABN TV mu programu yo Bayibuli egamba ki? Nange omuweerezaawo era omutesitesi wa programu eno Maureen Namutebi. Jangu tuyige ate nga bwe tunyumirwa
Katonda ayagala abantu be okusiima enteekateeka y'emmere mu ngeri etalwaza obulamu waffe. Waliwo obukwakkulizo bwe twetaaga okutunuulira eri ffe ffenna abaagala okukuuma obulamu obulungi. Ffenna twetaaga okubumanya era okubuyigako. Obulamu bukolebwa ebintu bingi era ng'ekimu ku byo y'endya yaffe. Kyova olaba puroguramu Effumbiro ekuleetedde engeri gye tuteekateekamu emmere, ebyokunywa ate nga bigasa obulamu bwaffe. Lwaki Katonda ayagala tulye bulungi? Kubanga Katonda atwagala era atwagala nga tuli balamu naffe tusobole okumuweereza obulungi. Okimanyi nti abasiika paanyoni kutto abamu tebamuliwa. Bwetyo w'omusiikisa ekituufu bw'omala omusiikisa olina muliwa. Ebyo bye bireeta kansa. Gasingira ddala kugalyama abantu amata ge bamanyi ag'ente. Naye ate go kuba ag'ente galina nabyo ebirisa byabo. Naye ate gajja ne kubawandikiisa side effects. N'ebirala bingi tobusubwa ku puroguramu Effumbiro nga tukuleetera abafumbi ab'enjawulo nga batulaga engeri gye tuyinza okuteekateekamu emmere yaffe. Buli lwa Sande essaawa 5 wano ku 3ABN TV. Nange omwanjuzi wo Nantume Nora. Kukulisaayo nnyo mu kuwummulamu okwo n'enkwebaza okwekumira ku 3ABN TV yo ekuwa ebyamakulu nga bino. Tukyali ku mulamwa gwa Beera Mulamu. Tova kweno tuli ne Mr. Joshua Otieno, yes. Otyo nga atugambye nti epilepsy bulwadde bwa bwongo, atugambye ebintu bingi naye katweyongereyo tumaleyo topic eno tulabe butya wetusobola obyewalamu then butya wetusobola okumanya nti tuli balwadde byonna ogenda bifunamu no program. Yes, mukulu Joshua. Mpuliriza ne mugambe ekintu kino ekyewuunyisa. Ali awo anyenya obugere we mugambye nti enjaga eno n'ebiragalagala bireeta epilepsy. Agamba nze siri ku biragala naye nga ku meeza yo olina eddagala erisinga lyonyooma kafeini. Coffee amantu kyategeera. Obadde omanyi soda wa Coke oyo alimu kafeini naawe oli ku biragalagala. Soda wa Pepsi oyo gonywa Roko Boom oli ku biragalagala gwa andaba. Tebakukyaya nno naye nga amazima googerwa ayagala amazima agasanga kweno 3ABN tugende maaso. So omuntu wanywa Coke omungi kitya abantu bayinza okuŋŋamba oyayogera ku kinze nkulidde ku Coke nga sibirina. Kakano nze leka nkugambe bw'oba oyagala okunywa Coke wetagogere mu ddwaliro bakuwandiikire nywa eccupa emu buli wiiki okumala emyezi 2 kubanga nalyo ddagala oli ku drug. Oyinza okugamba zakati nga nywa naye sifunangako buzibu ni fayini otudde ku time bomb saba yonna ebaluka. Wegiriise nnyo nno ggwe onombuulira. Kale so Coke n'ebyokunywa ebyo ebirala ebirimu buli drug yenna yonna ate amajaani byonna majaani ate obutwa bwennyini. Ampuliza wegendereze bira mwegendereza muyagala okubeera omulamu. Kiki ku kyayo olwo? Tubina bingi. Tulina okura, tulina soya, nze munywerawo. Nimbiru bulungi. Ovacado wako kawa wensigo zovacado gyali mu supermarket zonna nusu 10 ofuna akakebi. Ate kisubi omujaja entangawuzi byonna munywe ebyo biba bisobola okukola naye emwanyi anti coffee yutoogiddeko nyabo. Kati ate ti byawuka bitya ne coffee. Kati awanti ogenze mu luzungu ti si ekyayi majani ogenze mu luzungu ze manyi Uganda majani. No, coffee ne tea byebimu. Coffee ne tea njagala just kumanya kubanga atuwuliriza awo tugeze mu luzungu. Okay, zimbuza majani
Tea. So amajani. Nah. Tegale munjawulo naye. Amajani. Bwe amajani gaba amajani. Amajani ago bagalima eri mu mugundi mu ebikola ebyo. In fact ye tea. Tea growing. Yeah. Yo. Tea amajani basebo ne banyabo oyiri unaddagala. Those are drugs mayirungi byona biri mu category yemu. Gwe ali ku bintu ebyo. Ensonga endala ngende mu maaso nyabo. Ekireeta basebo ne banyabo obulwadde obw'ensimbu mu bantu obutumazeeko emirembe. Kanjogere ku kintu kye bayita stroke. Okubwa amasanyalaze nga ofuna stroke obevudde ku ki obevudde ku clot obevudde ku bintu byanjawulo byonna. Ekitegeeza obutofali bw'obwongo obumu bugenda kufa obala bwononeke. Obutofali obwo bwononese bwe bayita epileptogenic cells bugenda fumya amasanyalaze amabi. Ofuna ensimbu. Kati wa mundowooza n'ebizimba mu bwongo. Ate tunnaba kuvaawo awo tubyewaze tutya. Kati gwe ssebo nnyabo ampuliriza. Weetaaga okubeera ddala obulungi. Stroke n'endwadde ezo zirina obubonero bwe ziraga nga tezinakutuukako. Oluma omutwe. Musawo numa omutwe gunuma muno bali. Omwaka ogusooka nimepenikira negugwako nina manya abalwadde b'emitwe nga yo omutwe tegumuwonako. Ali kupenikira naye nga tageze mu ddwaliro. Nina nogera sanze recently tugenda mupima nga pressure eri mu 120 eya wansi y'owagulu eri mbibiri. Eyandibadde waggulu yeri wansi. Naye afuna akabonero mutwe gwamulumanga nga tafaayo. Bangi tufuna stroke zino ne tugwa naye nga twafuna obonero emabega eri ekifu ku maaso twafuna okoowa naye nga gwe tofaayo kunoonyereza. Naye nga bino ebintu basebo ne banyo byonna bye mbagamba bisobola okwewalika. Tusobola okubyewala. So stroke eno tujewaze tutya early detection. Akantu kona kofuna genda mu ddwaliro bakebereko okwo. Akuma akola pressure ng'osobola okwekebera mitwalo 5 okafuna newekebera mwe baganda bange bamaama ne bajjajja bakuze mu myaka. By the way tuve mu kino ekintu ky'okweyita Abannayuganda simanya mbufete twekebeza biki ng'otya consultation fees. Actually better pay consultation fees okusinga ofuna eddagala si weewaawo. Nyabo. Yes genda ew'omusawo ategeerekekako twebuuzeeko tuba tusobola okuwa ku magezi ng'obudde bukyali. Yes tugende maaso. Kakati leka nkune ku kintu ekirala mu luzungu tukiyita idiopathic. Kintu nga tekitegeerekese. Oyinza okuba ng'oli mulamu nnyo. Nga toyina stroke mu genetic story yo bakuzaala bulungi tebakukola ki nutrition oli bulungi naye nga abasawo balemeddwa okumanya ensimbu yo evudde ku ki. Idiopathic causes. Kati sebo nyabo oli awo atulaba esawe ya leero sikutiisatiisa naye nawe oli candidate wa bulwadde obwo. Kubanga waliwo n'ensonga ezitamanyiddwa. Tetumanyi kyavudde ku ki naye nga omuntu atandise ofuna obulwadde obw'ensimbu. Bambi. Okay. Tweyongereyo. Please. Ebireeta bali nsaba nkomaawo mbamenyeremu nko by the way tugambe omuntu ow'ensimbu kubanga endwadde z'obwongo nnyingi naye olabira ku kintu omuntu alina ensimbu abatya ekyo nakyo kikulu tugambe. Kakati leka mmenyemenyemu bwe nti obulwadde buno obw'ensimbu tugambye tubukosa bwongo naye obwongo tulina ebitundu ebyenjawulo mu njogera ennyangu gye tutegeera ffenna tulina obwongo wano mu maaso tulina obwongo sayidi wano mu nkoona wano na wano waggulu so tulina ebitundu ebyenjawulo naye obubonero obumu oba obulwadde buno bw'ensimbu kisinziira ku kitundu ki ekirwadde kyebukosezza. Yes kino ki ekikosebwa ennyo bagamba bwe nfuna accident ne nkubawo wano oluba obwongo buno ne bwonooneka oba wano mba nja kuba n'ekika ekyensimbu ekyenjawulo. Sandoza kyenfuna mu kino nti byawukana oyinza okuba n'ensimbu nga gwe zizo za njawulo ku mulala okusinziira damage weeri. Yes kati kanjogere ku buno tulina gye tuyita absenceisers
fenno absence nti tewali ffe tulowooza nti omwadde w'ensimbu agenda kugwa wansi yeesike ayike amalusu ebyo byetulowooza naye bassebo ne bannyabo tulina abalwadde nga ntandika n'abagambye nti bangi nnyo eyo naye nga tebamanyi nti balwadde naffe nga tumanyi nti balwadde ensonga lwaki bawakana kati ajja mu ddwaliro ng'agamba nti abadde oyo atagwa kati gwa mulina gw'ogenda okulaba obubonero buno omuntu ajja mujja kubeera mwenna mutambula oba mutudde atandike okutemya kumukumu ng'atemeza bw'ati ate amale atereere addewo bulungi aba akitegeera bw'aba akikola tamanya essaawa ezo aba taliiko era kasa omutunuulira nga n'akomawo naye yeewuunya lwaki otunuulira abeera tabitegedde so omulabe waffe okitegeera nti olina omulimu ogw'okukola gw'alina okulaba oli kubanga abeera absent by then. Yes, n'abaana abato benyini tubalina waka omwana nabanga ali kusowaani ayoza n'amala n'atunula omundi gumu awantu tatemya okumeda kikanamba gwe maama kyana kino kiwutala naye nga alina waatunudde n'amaana n'akomawo n'ayoza ebintu bino gamba yero ddalu naye nga tawulira naye nga mwadde wansi omulabi waffe ndowooza onootinga ebintu bino waliwo ebintu ng'ogenda bisanga wano woka ku tv edini ekyo nombadde sikimanyi omulabi waffe simanyi oba obadde okimanyi nti nno ebyo ebyokuvaako akaseera akati oyinza okuba nga oli mulwadde wa nsimbu naye ng'obadde tokimanyi tulina ensimbu gye bayita temporal epilepsy ekwata mu bitundu bino ye mukyalo oli gwe nabagambye nga ntandika afuluma emukwata olusi kiro nga yeebasinga bw'ali nayimuka n'atambula n'afuluma ebweru n'atambula gwe ne mukwata omusezi ne mukuba emigo naye nga si musezi mulwadde wa nsimbu tabiwulira okujjako ng'amaze okuddengulu kati awo n'ayayana n'afuna ebyebikako n'agamba obudde bumukeddeko omusezi abadde atuseera naye nga musakazi wali musajja wattu abadde mulwadde bulwazi yeetaaga eddagala so bassebo ne bannyabo abali eyo abatulaba wano abasezi bamukuba kibooka eyo abasinga si basezi mbalete mu ddwaliro tubajjanjabe bawona obusezi so atuwuliriza tulina omulimu ogw'amaanyi ogw'okukola nti weetegereza omuntu oyo ayinza okuba nga mwana wa neighbor n'oyamba ayinza okuba nga wa mukika kyo n'ogamba muzeeyi wange atera obbikola so be sure obeere diagnosed okuba nti no ate osobola okufuna okuyambibwa nga bukyali kakati tulina eri gye tumanye ennyo tonic clonic eno yeeyo gye tumanye ennyo omuntu afuna okukaaba okubatawula kulayi bw'akaaba n'agwa wansi n'atandika okusambagala maso ne zitta n'ababawero nga omusolo ne gumuyitamu n'obi ne bumuyitamu n'agwa wansi n'aluzinga conscious n'ensi n'asambagala n'ajja ejjovu oyo kakati kakati eba generalized zonna ziba zegatidde yes kati gwe alina omuntu oyo kankwe essuubi lino nga tunavaako obulwadde obwo obukubye omuntu oyo busobola okuwonera ddala n'ava ne ku ddagala n'awona bw'aba emukubye okola ki kankyogero katono ndowooza ekyo nsanze bamu ababateeka ejjiko mu kamwa bajja kweruma olulimi ye ansa gye bawa naye ate nno yandiba entuufu naye bameka boolabyeko abeeru by'ennimi ajagamba sinalaba n'omu naye wange ayinza okweruma kakati ze kyekugamba kiri kino wakiri olulimi muleke alulume okusinga okufa ejjiko ogisa mu kamwa egenda kuzibikira empewo eyingira omuntu atufeeko olw'ejjiko mu kamwa toteeka jjiko mu kamwa abamu babakwata namunyweza kamunyweza aleme kusambagala ogenda kunuula omuntu omukono oba okugula omumenye ojja kumuttira bwereere muti kyoba okola wabalina ettayi
gisumulule bwaba alina omusipi ebingoye ezimu kutezite bwaba alina ebimuliraanye nga bijja musala bijjeewo omuleke n'omuliro gujjeewo omuleke yes akiyitemu bw'atyo oluvannyuma kakkane bw'anakakkana mwebase ku lubiriizi nga omutwe guno ogwanisemu katono amalusu gasobole okuyiika galeme kumutuga onomuleka nga yeebase bw'ati gajja kumutuga amalusu amalusu gali gakkenukeyo bulungi kakati mwe abatulaba wano nga mulina obulwadde buno tubabula ebintu bino naye teete mubi teeka mu bwongo ng'ogenda kufuna attack omanya yes ofuna ze bayita aura symptoms omanya naye tubagamba naye n'omusanga symptoms azifunye ali kagaali avuga akalemeddeko olwo n'afuna attack nemukuba nagwe eri n'afuna akabenje aura symptoms zino zifana zitya atandika nga agenda kufuna ataka mu maaso awo saawa ng'emu afuna obusaasi mu matu yes funa obusaasi obugoma nga muvuga matu awo gwe avuga gali manya oveeko otule wansi ataka yejje kubiraawo nga tufunye buzibu singako afuna ekiwunya mu nnyindo naye nga tekiriiwo egamba oyinza okuwulira ekivunduka kiwunya ate nga wooli tewali mbeera yonna umanya ningenda funa ataka maaso eyo bbanga kyokuvaako eyo sigino okutuuka ku ataka dakiika nga 3 ku ssaawa so ezo zikumala okweteekateeka n'omanya leero kakati abalina type y'ensimbu eno ate waliyo ze bayita nzogereko nyabo triggering factors bude bukyaliyo triggering factors obulinga obusumuluzo ekireetera omuntu otandika okugwa n'ajakinga waliyo amataala ago agatemereza ogeze mu disco hall muli mukuba ndongo matala gamasamyensa kati ogenda gwa connectinga n'obulamu bwo kati cells ziba excited ofunamu ka excitement cells ziri zifumya amasanyalaze ago amabi n'amatala gennyini ge bata fluorescent ndowooza kati gagenda gagakendera aga tube empanvu ezo ziri enkadde ezaali za choko tube ezo nga light eyo ereeta embeera eyo ensonga lwaki eri mukyaliwo ffe bagamba nti kasa omwezi guboneka abalina ensimbu nga bagwa light y'omwezi eyo fluorescent light njeru ntangaavu kakati nze lwaki bagwanga nnyo ebigwo ng'omwezi gubonese bagwa jukira bamanyira enzikiza teguliyo kati gubonese okubanyiiza omwana alina obwadde bw'ensimbu onyiiza yes omunyiiziza niba muntu mukulu anyiize aneeyimutawanya agenda kugwa okukoowa ennyo so kati prevention eri ku butabanyiiza so omuntu asobola okubeerawo oba tomunyiizizza bw'aba tabadde mu disco lights bw'aba takozesezza tangaala n'abeerawo nga tafuna that episode from life agirina oyeetaaga okumanya biki ebimuleetera okugwa nayimanya nti enjala bwenkola ennyo bwenkola bwenti bindeetera embeera eyo tumalirize yes wakyaliyo ekirala naddala bano abagwa tukoze tutya tugeze agudde oyinza mukolera ki okujjako that posture afterwards tewaliwo kintu kyonna kyetusobola kukozesa waka kakati tulina embeera bweti nti bw'olaba omuntu wo nga agudde wansi n'ayisa eddakiika 5 ng'akyali mu mbeera eyo kiba kisusse awo kubira omusawo ali okumpi oba omukugu amanyi oba ambulensi bajje bayamba omuntu oyo eddakiika 5 kasa ziyitawo kirina kukka wansi wa dakiika 5 omuntu okuba nga akivudde yesika ate waliyo abeesika ne baddamu
abesikana ate naddamu naye abeera wanjawulo genda mu ddwaliro afune eddagala omuntu yaterere basibo ne banyabo gavumenti yaffe tukoze bulungi ndi services zino zisse paka ku health center 3 abasawo bonna gye bali temutula waka bana abantu bakatonda si baloge by the way kinyikiza nnyo kubanga omuntu ayinza okugamba omwana wange oli mukyala kowaye buno bulwadde basebo ne banyabo bujjanjabwa ne buwona bukwata buli muntu asobola bufuna wabula ate mubuze ka point kano abamu ogenda obasanga gwe gambe webufumbanswa bamuzimbira akayumba ebbali lwaki ensimbu ejja kutukwata basebo tekwata nti bwe namukwatako balina ndowooza ndakati bwena byana yesimanyi n'atuyana entyo ne zinyingiramu nganvu yes nasanga omusajja kukubeera ne bagamba temumukwatako kati omukwatako bigenda kukwata ye ndowooza weeri mukakati bwayiza omukka mwena abawunyirizaako mugenda funa obwadde obw'ensimbu basebo obulimba era omuntu mumuyamba omuntu bwatyo aterere balina ekirala nti oli bwagenda nemukuba nagwa mu muliro mbutawona basebo ne banyabo ne woba ogudde mu muliro buno bulwadde buzungu katogere bwentyo bulwadde buzungu buli mu bwongo yes so tebina we bikwataganira na muliro tebina na bukwataganira nawe akutteko tebirina kakwata yes mugende malwaliro basebo ne banyabo mujanjabo obulwadde obwa epilepsy buwone abantu babiri balamu omuntu ono nabagambe asobola okuwona eddagala bamuwa okumala emyaka 3 n'alimira seiza ne zigwawo n'agenda mu maaso n'okulabirwa n'okumira n'awulira ddala n'ava ne ku ddagala yes atuwuliriza owulidde ekirwadde kino kye tuyita ensimbu okubeera nga ate kibeera nga kisobola okuwonera ddala si ddogo si ki naye nga kisobola okuwonera ddala tulabye ebyokulya by'olina okulya tulabye ebyokunywa by'osobola okunywa tulabye ne by'olina okwewola sendoza tutwale ebyo fonaawo ate nga ddala abalina obulwadde bw'ensimbu naffe abawulidde nti nowobanga ovaakoko katini n'olyoka oddako munno bwakwetegereza oba osobola ogenda newekebeza musawo tweyanziza nnyo obubaka obwo omulabi waffe omulungi atukwebaza okubeera nga tewavuddeko noba nga ate oyize naffe olunaku olwolwaleero obulwadde bwe bayita obw'ensimbu epilepsy oba seizures okwesika nsuubira nti no bingi nnyo byotandise ate okuba nga omanya okuva mu puroguramu yaffe eno beera mulamu nange omwanjuzi Barbara musawo Barbara ku programu eno tubadde ne musawo Joshua yes mukulu Joshua tweyanziza obubaka obwo suubira omuwuliriza tasigadde kyekimu yes kati mbadde nsaba omugambo y'ensonga gy'owulira nti no alina ogisigaza oba kyoyagala omulabi waffe asobole okutegeera okuva ku buno obulwadde ensonga yange neri bweti ekigambo butabika kitiisa bwekigamba omuntu era ensonga lwaki nduuza abangi bali eyo baganya ogenda okufuna obujjanjabi naye nze nkusindika ku ddwaliro erikuli okumpi lyonna gendayo ate kye bakugamba abantu abo bakugu bamanyi leka tekusamu lugezigezi manyi lugezigezi tuse nnyo ogamba omuntu olina obulwadde bwe buti naagaana n'atamba n'ekirwadde paka kimukuba wansi genda abali okumpi bakujjanjaba abasawo abo so mu bufunze agamba early detection esavinga bingi okubeera ng'otegeera ekikuluma nga bukyali kiba kituyamba okubeera nga tosobola okuwona amangu tweyanziza nnyo mukulu Joshua tusuubira okukyaza olunaku olulala omulundi omulala bambi mukama akutuweere omukisa nga tulaba butya bwe tukukyasa omulundi omulala tetumanyidde naye mukama atuwa obudde so tumaliriza nga tugamba nti no eno program ebeerawo buli sande sawa bwezityeera ne repeat ojja kuba ogiraba program yaffe ebeera mulamu togisubwanga kubanga oyinza okubeera ate ow'omugaso eri omuntu omulala yenna oyinza okuba nga si gwe buluma naye nga waliwo gw'ojja osanga mu future nga temanyi nakyakukola
okitegeera so tweyanziza nnyo tweyanzeege mukama abatuwera omukisa tubadde tusabe nga tetunnaba mmaliriza puroguramu eno osabireko abo abalina families ezirina abalwadde b'ensimbu ate mukama abayambe batuuke ku kuwonyezebwa kubanga weekuli yes abooluganda katusabe ndi musawo ate ndi muweereza mukadde wa kanisa y'ekirombe SDA so katuwombeke tusabe Katonda affe omulungi tuyanzizza tuwadde omukisa guno okuyiga ku nsonga enkulu ennyo tulina abalwadde mukama ababonyeebonye n'obulwadde buno tulina abalwadde abato n'abakulu balowooza ddogo balowooza tebuwona basibiddwa mu njegere za mental illness nga mwe mulimu ne epilepsy Katonda waffe bino ebintu ozza obikola tusaba ojjanjabe abalwadde abo mu mbeera yonna batereere ate oziize otuyambe n'abo abagenda obufuna okugeza abagudde ku bubenje mukama basaasire kuuma abatambula n'abakyatambula n'abafunye obubenje obajjanjabe bawona obulwadde obwo Katonda waffe yongera okutuwa bitwetaaga abatukuliriza balina ensonga zaabwe ez'enjawulo nga sina bulwadde bwa nsimbu mukama naye tusaba essaawa eno efuka essaawa ey'okusumulwa kw'omukyala ali awo kw'omwami ali awo ng'alina ekirwadde kya sukaali puresya na byonna bimumalako emirembe basobola okusinza n'okuweza nga basanyufu nnyo taata waffe omanyi byonna byetukusaba byetwagala nga tutaba nakusaba kakkati tuwe buli kimu kyetwagala tujuzibwe otwongereko bingi kuba Yesu Kristo omukozi waffe amen mulabi waffe tovangako Kwema 3 ABN ekuleetera ebirungi bwe biti yamba munnoowo oyo akuli okumpi tunaddamu nga mukama y'embeezi